naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo, era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere, atukwatireko, atulage ekkubo, kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe, era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe.